Olunaku lw'eggulo waliwo akatambi akafulumiziddwa nga kalaga abakulu ba kampani ya MIGOO ekola engatto ne gambotusi ng'ewuttula omukozi waayo emitayimbwa olw'ensonga ezitannategeerekeka. Omukozi ono oluvanyuma gutegedde nga Male Muhammad gwe tusanze mu ddwaliro ng'apookya n'ebisago atubuulidde nga bwe gwabadde. Ddwaliro babagoberwa kuba bannyamba baalinde essaawa n'efa naye ng'ekituufu bankuba bubi nnyo n'engwa mwala nga boogera nga bo simanyi na kumanya Katonda yazza bibye. Tooloola bw'ati eno ne bamutaayiza okiwulira kati bw'avaayo ono atuuka wali eri we bamenya obuzimbe. Oyo omulugwala bamuyita Lawrence yeeyita supervisor naye agobeseza abantu bangi nnyo omwo abawala bangi ne gwakwana n'amugaana amugobesa okiwulira ye yeeyita mu China akola wali mbuveera naye ye supervisor waawo n'amukwata ngenda okwetoloola bwe nti okutuuka ng'oyo bamukabala emitayimbwa ne songo waliwo songo akola mbuveera omugagga yoyo waliwo songo akola mbuveera n'afubutuka n'aleeta omutayimbwa nga guliko inchi ezo mmeka yatuukira ku mutwe gw'oyo n'amukuba. Ono twagenze naye bukuukubira paka ku kamponi eyogerwako eya MIGOO era n'atubuulira ng'embeera bwe yabadde saako n'abo abamuyambye mu mbeera eno. Agenda adduka ng'omukyayina amugoba. Kanange nasalirawo okukwata video nezija nga mbagoberera byonna ebyaliwo mu birayi byonna boogedde bituufu. I work with them. How many years? I worked with them for 5 years. Ono yatubulidde nti yatuuseko ku poliisi y'e Matuga okutuusaayo ensonga ze nga bamutegeeza ng'olunaku lwaleero babadde bagenda obbakwata. Ono yakedde bwannawanca okugenda ku poliisi okulaba oba Abachina baakwatiddwa wabula ekimumazeeko enviiri ng'Abachina bakyataayaaya. Ye ne banne abalala abaze batugulunyizibwa kampani eno bakedde kweyiwa ku kampuni eno okwekalakaasa nga bagamba nti bagenda kuva wano okuggyako nga bajjanjabiddwa saako n'okuweebwa ensimbi zaabwe ze babanja. Agende mu hotero gye babakolera ebyabwe bwe tubuuziza ositi basuspekiti bali wano abazze omusanga agambye ekikulu mwaka nnyo tutubule tumugana naye bwe tebuba bwenkanya ffe tuli bubi oddira otya abantu ate abatukolako obuvune n'obaleka ne bagenda ng'ate nabo basuspekiti naye senga abadde muddugavu senga tomutima nguba tomukwatanga atugambye kimu mwaka nnyo. Ffe teri atuyambye wadde tuli awo teri atuyambye. Omunda bakubye abaana bangi kubamenya abamu batidde abamu mashini zibalidde teri abayamba abaana abo bali omwo omusala gwaffe bagukutte tubakoledde bazikutte zonna piki yaffe eri omwo munda nenayo bagiwambye. Ate mugenda Yes, the manager. And never manager. Marena, what do you want us to do? Bano batubuulidde nti abakozi bangi abaleetebwa mu kampuni eno okukola okuva mu ggwanga lya China ng'abamu tebalina na bisaanizo byakkiriza kukolera mu Uganda wabula nga bye babaddako ne babatimpula. Emirundi egi okuba nze mbadde nfuka musaayi yankuba muno mutayimbwa emirundi esatu n'amala n'afumita ate waliwo yo mugagga kana akakyala ke katubonyeebonye nnyo akatudde eno ke kalina bazadde baako ono omusajja taata waako yatubonyaabonya taata waako akakyala yatubonyaabonya yajjanga mugenyi yajja kukyalira muwala we okiwulira naye yatukuba yatukola buli kimu. Bano bonna basiza kimu nga nkuyege ne basaba gavumenti ya kuno okulaba ng'eyingira mu nsonga zino sinakindi eggale kampuni eno. Era esaana eggibweko layisinsi kampuni gye zirina okuba nazo nga zikozesa babateekewo oba bayita bapasonale baki aboogerera abakozi nga basobola okumanya ebizibu by'abakozi naye buli omu ayogera n'oli gwe baleeta alina visitation letter bwe yajjira visa ye yankuba. Bano abakola ku by'entobazi nema factory yonna eri mu ntobazi yonna
eri mu ntobazi ate abakola ku byobulamu bwe bajja wano okulambula toyireti babatwala mu zakkalina. Bino byonna obwedda bigenda mu maaso nga bannannyini kampuni eyogerwako eya MIGOO nga beetalanga Namutalo munyageko ente ye era kyaddaaki bakubidde poliisi okuva e Matugga ng'ekulembeddwamu osi w'e Matugga Kakembo Ashirafu ne bajja bukubirira okulaba nga bataakiriza embeera eno. Bano bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi e Matugga wabula wakati mu kwemulugunya. Njagala abantu bano bafune obwenkanya kubanga tubadde naawe struggle zonna ez'ekyalo kino zimanyi tukoye tebafuna bwenkanya nange tusambuzi oluvannyuma lw'okwekalakaasa. Muhammad kati mwagala tubayambe tutya? Ensonga yammwe tugimanyi. Bano abakyayina tubayise ne bajja ku poliisi tubadde tetuliyo ne bakomawo n'abasirikale bakole statement. Kaweefube waffe ow'okwogerako ne munnamateeka wa kampuni eno Katerega Isa agudde butaka oluvannyuma lw'okumukubira essimu yeemanyikiddwa ng'agijjako. Mujaswala eno Uganda yaffe obuliri bwaffe buzzeeyo mujaswala. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.